Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Agamba utwatugira mpuzo wafuna ku lwaliro uyita ku WhatsApp namba ya finotu musanvu 52 mwenda mukaga 3 nosindika chicho yaga tukolereko bwe mavudde ku mpewo oso osindika simu ya mwana mwenzi John Mbonipa producer wange wano ali ku notu musanvu 55 3 8 kitegede mukwano gwange kale katukitandike bas wange Lydia Jebali bale sebo nawe Jebali nze bampita jingwa no ku BTFM we sebo nkutegedde oliwe Masaka nkuwulidde taata Masaka sayidi ki Kyabakuza ali atya Kyabakuza mulamu talina buzibu mulungi amina olina buzibu ki obuzibu bwennina alina ensonga letaata w'abaana bange twafuna obutakkaanya mu gwokutatu nga 18 kale bwali bwabasa nali nagenda omufumbirwa nga alina omukyala kale nga yawasako omukyala ne baawukana omukyala ali yagenda n'abaana babiri ati bwe yagenda n'abaana babiri then nze nampasa akate nga tambuulidde yakimbulira luvannyuma ng'omanya abasajja mulina ogwo omuze nze waka yanzijeyo bya bulungi ne tuwedinga bulungi awatali buzibu bwonna ne tukola wedding ewaka n'ewaabwe emikolo nga gitambula bulungi olwampeta baali batuwoowa n'ebintu nabisasula ebintu kale yasasula naye nga bw'omanyi nti kino ekyokuwoowa kyayita bayibayo olw'ensonga ze yali tayagala ddiini ya busiraamu era n'ewaka yayogerayo lino ya kikatuliki nga nzijayo yayogera gundi manya matuufu kuba ye muzabiru naye yayogerayo lya living kwegamba mu ntandikwa yonna yatandikirawo ng'alimba naye nze kitufu nali kimanyi musiraamu akati nange kutandika amaka mu mikisa ne tubeerawo naye tunoza olwange olwasooka nga munnange ng'okugenda mbuwa engoye zange ze nayambalira mu gawuni obugoye bwange obw'omuntu obw'abakyala bubula ngenda mubuuza obugoye bwange nga tasooka nkola ki awoza nange simanyi tutambulako tunoonyanonyako nga batugamba obugoye mwe buli mu nju mbuuza bugoye ki obwabula obwali obw'embaga obwo bw'oyambala waka kiki obugoye nga bwogamba nti obugoye obusooka ku mubiri nga kwala olwenyambala gawuni engoye ze nayambalira munda akabiko omulalu nga bwogamba buno bubukana akabiko omulalu kabugatiyo kareega ne bubula byokka bye nayambalira mu gawuni bye byabulako byokka era tasigalako ku peegi munange nga nkola ki nga noonya bugoye obugoye bubula ntuka mbutufu nayo nipanga nekamunguluza kuta nemba ku bugoye omutima ne guŋŋamba ndi muzito nyinza ntya okutuula ng'obugoye buno bubuze ngenda kutuula mbeere nti omwana ono ngenda muzaala nti manyi tya nti oba yabututte mulabe wange nampuza omwami nga ŋŋamba Kabera obugoye mwe buli. Katunoonya obugoye twawuliza kumpi mwezi mulamba n'ekitundu nga buze natandika tugenda nga natutambula ku magezi amalala n'omanyi by'abaganda. Linda ako tugende mpola. Mubunoonyeza mu nnyumba. Tunoonyeza mu nju kata yannemera kawoza mwe buli mugamba tebuli muyaŋŋamba mwe buli. Ennyumba nnene? Ennyumba gye nali yali antaddemu mwe mwali mukyalo oli. Natuukiramu. Kati namugamba tunoonya obugoye kati obugoye twali olebutugula netandika okunoonyezaako mu makubo amalanga omanye ebintu by'abaganda. Katunoonya obugoye nga batugamba mbu obugoye buli mu nju biki mukukebere nga tukebere nekina gitubasembera ne batugamba obugoye babuga ne babuziika ku malaalo banazaalira laakaayi banongooseza laakaayi ne baali bagenda kunsibula nga mperedde bulungi nterere nga uganda nti bamusibula ng'enkya mbe ne luntabuka ne lunziba omumwa ne nfuna ekiziiro ne nziira omukka ne gubula ne nfeisinga ne baleeta by'okugeni ne biremerwa ne banteekamu ambulesi ne banzibisa Masaka emulago. Bonna nga tebamanyi nsonga ki olwo ne ndusomoka mukama nannyamba olwo ne ndusomoka. Ne tudde ewaka ne mufuza ne mugamba laba ebintu byabadde nakugamba tunoonye ebyengoye zange n'olema tunoonye ebintu byabadde nangamba ngo tobingamba tebinkwatako todamu na kubiŋŋamba oba oyagala bagenda weeraguze weka tebinza oba ofafa gwasoosa okufa. Omwanga tubeerawo gatugenda entalo zangoye entalo za bugoye navaawo olumu ne ŋŋamba ne lwakitambula ne muviira ne nsooka ne nnobamu olwo ng'ekinnobya ebintu nga ziri bbiri bugoye bwange obwo n'embere gye
natuukako nga nzaala n'okwegaana omwana wange. N'omwana yamwegaana? N'omwana ali amwegaana ng'agamba siwe. Era ensonga ezo muzeeyi zamunyiiza nnyo n'abagamba tumala agenda ku DNA. N'abwegayira taata mu nsonyiwe sikyabiddamu nabyogeza busungu oba ki naye nze omwana wange biki mukazi wange nkyala nsaba nsonyiwe mu mukwano nsaba nsonyiwe mu maaso ga muzeeyi ewaka. Maama nansigana nga mwana wange leero n'oba olusooso omusajja tomukaluubiriza genda oddeyo tulewe binaabeera n'enzirayo n'enfumba nafumbeyo emmeezi mitono n'addamu n'akola ate omwanya oyo nga kye bayita okukuba amanyi mukubi mulungi kukuba nama n'afumbira amazzi n'akunyiga naye ng'ensonga ekkubira nzo osanga ekikopo ng'awo omwana oluusi agiwumuza maze okunywa kyali akitaddewo asituseewo agenze n'akubuza kikola kyawo lwakutya ekikopo ekyo kiri wano kati yali yaddira oli omukyala naye oli omukyala oba yali yamuwa ddagala nga yamuggyako mu bwongo n'abusiimula nze simanyi omusajja ng'akubira ne tewali n'alyoka ajja n'akugamba gye walime mu nimiro saagitegedde lwaki waziise ennanda lwaki wakoze booti negibamizi abayi nentuuka ne mpulanga emiggo ginkweza nenziruka nasasibira mu baajajja entebe e Kampala kesaamanya nti mu kugenda ngenze n'olubuto lwono namba ono omwana namba 2 kati nze bwe natuukayo eri olubuto ngenda okweseweza myezi 3 gye nali mazeyo kwena nga neesezamuko lwanyina olubuto okweseweza nga lwedda njajja munyinyolanga ngamba ate kati talina kyakukola omusajja olwedda akunoonya yatuuka dde ewamwe n'obulayo n'atuuka ewasengaawo n'obulayo kati mwana wange tolina kyakukola togenda kuyiza lubuto ku kibuga n'omwana kwate ekkubo dde w'omusajja kyonna kyakola kikole naye nga okuza lubuto ng'olumala odduza naddamu n'akukyankalanya ng'ovaayo kuba nassenga abakuzala mutuufu bitunyiye omusajja saawa 4 yabeera mu ntalo bwakuba ate nosebo ng'akuba n'amasimba naye abasajja simalina kumanya yakubanga essimu waka n'abagamba mukazi wange mukyafu okumanyanga mukyafu n'obugoye buno mbusimanyi mbu neepaadingisa obugoye mbu nemmala mbu nembujja mbu nembusasanya mu ddiro bweti ebyo ng'abyogera bigamba sezaala we naye nga si bwe kiri kati gwoyinza kikola omuntu ategeera ng'obwongo obukola bulungi mbu ebirala mbu okumanya ndi mukyafu mbu siina na budde bugamba nti engoye zenzi bwenzooza nzigubya nange bwe nali ngenda ewaka namugamba omanyi kyetwemenya nti kumanya buli lugoye lwomanyi nti lugoye oluleeta oluteeke mu nsawo tugende bwetutuukayo olage taata omugamba olaba luno olugoye lwaliwo luna lufuuse lwa kitaka lwa muwalawo ekyamulema okukola yatya kuba kyamazima tewali lugoye n'olwo lwali lwaguba n'olwo kyamukala eyo ebintu emubufunza ebintu yali agezako nnyo okulaba nti ansiiga enziro kitegeera akwonoone naye nga mukunsiiga enziro ekituufu ye kyeyakwa ebibi byankola yabiraba kati anoonya weatandikira okwesa okuggyako omusango wabuuze koye kakuba enziro mpulire nga ginkuba gye yazza gye bamuzaala newaffe gye banzaala omwami we bamuzaala wa gye bamuzaala kyazanga nyina yanoba naye n'abaleeta n'aboola naye nga bali bonna kati gye yakulira gye yagula ettaka gye yazimba esaidi ki eyo bayitawo kisoomole ekibaale ekkooti ekibaale ntegeddeyo oyagala tukuyambe tutya nyina omwana omukulu naye namulekera naye kati namumuggyako naye kyembadde njagala okumanya ekintu kye yankoza kyali kituufu yankozesa endagaano bwe yali ampa omwana n'aŋŋamba mbuwandiika nti nze mama Mubaraka ntwala omwana naye omwana bwe mba mutwala sigenda kuira ekitabo nti musaba buyambi biki naye ng'ekyamazima nze omulimu gwenkola sigenda kusobola kulabirira baana bano ŋambi nabo ate n'ekirala omwana nge nagenda omugjayo muzeeyi tewali mwana asobola kukula nga mukazi mulala yamukooledde n'amwokoolera ng'okyali mulamu nga newe oli osobola okwebakirawo n'omwana wo n'obeerawo ng'ekizibu kiri eki kyakumusomesa kyokka njagala kumanya abaana si babe oba babe amanya g'omwami ye Nyonyi ntono tovaako beerako kale Hello. Sebo jebaleko. Kale nawe jebaleko. Kale sebo. Mwami Nyonyi ntono. Sebo. Bampita Mr. Opiyo. I'm calling here at Naguru. Ndi wano mu office ya Family Affair. Ekola ku nsonga y'amaka n'abaana. So kakati nina fayiro wano bagimpereza kuva Nansana. Ya mukyala bamuyita Nalubega. Omumanyi? Okay. Kati omukyala ono omuyita otya? Yali mukyala wange. Yali mukyala wo. So mwayawukana. Kale kakati sebo
issue genda wano mu file genda mumuzenga eneneko. It's about this younger boy. It's called Cheyune. And there's another one called Ziwa. Bano bana babo se babo. Kati chenjagala mu byonna. Omukyalo ono ayina endagaano gye yakola naawe, is it true? Lwaki yakola naawe endagaano eno Sebo? Kimubuuze tokimbuuza. Anti aŋŋamba nti yakola naawe endagaano nga teyayagalidde nga ye. Yalinga ku mpaka, is it? Olina ye? Nedda Sebo. Kale ku mpaka. Yali ya ku mpaka. Lwaki Sebo? Yagane nti namukaka. Aha, that's a good word oda genonya wa mukaka. Okola ndagaano. Lwaki yakola ndagaano eno? Nsonga gimukozesa yete yakigane. Nedda Sebo. Kakati tugenda kwemenya nnyo. Sebo. Olw'ensonga. Taata. Omukyala yatambula n'agenda. Omwana n'amuleka eno. Nendera n'omwana nga talina buzibu. Nyenga ye akajanja kalina ono omwana omulala amubalaka. Nemugamba omwana mulekeewo nina maama nange nina amaka gange omwana mundekere. Oyo ati nedda omusajja gwe nina yasaze wajja kumulabirira nga bwe yalabiridde n'oyo gwalina n'anvuma nga avuma ayogera bingi. Emugamba sigenda kukuwa mwana wange ngenda mukuwa mu mateeka wabula ekizibu kye nnina ensawo yange nnafu sijja kusobola mwana ng'omulina ng'omututte oba ewamma oba ludda wa. Omwana ono muleke obeere n'omwana omuto ojja kusobola baana babiri. Angamba ati nedda gwe nafunye omusajja agenda kulabirira omwana wange nga bw'abadde alabirira n'ono omuto gwe nnina konze bw'oba ng'amusobola. Njagala tukole obuwandiike ng'okakasa nti oyo omwana okumutwala omutwala naye musobola ali wano siremereddwa. Omwana wange muleke ati nedda mutwala n'amwagala nensalawo mukozesa akakalu chairman teyaliiwo yali mulumbe. Akakalu ye n'asalawo nti omwana asazawo agenda mulabirira n'amutwala mukwagala kwe wabula si mukukaka kwange. Era akakalu kaali kamaliriza kagamba nti omwana bw'olaba olemereddwa omwana omukwatanga n'omuzze waabwe kyeyine mubalaka omulala nga si oyo gwe yakuwadde. And there's another one called Ziwa Ashraf. Webale nnyo. Kakati n'amutwala n'agenda nze saamufaako oba yamutwalawo kuba omwana ali ku nnyina saabirondoola nnyo. Kati nze mbadde nsaba busabi taata. Siri willing kujja kunoonya na kusaawo mbeera ya kutabangula gwe na mukyalawo na baana. Okunoonya kye mbadde saagala saabiyingizaamu nnyo poliisi munda. Jangu onnoonye. That's why sose kukubira twogere bwogezi Sebo. My boss. Akulyawo bali agala kumanyira. Taata. Kakati Sebo. Mbadde nsaba. Twogere bwogezi ng'abantu bakulu tuteese. Sibi byakukayana because issue yammwe yaliwo okwawukana erabika kuba nga mpanvu muko. Nze kyentunuulira baana mu abakulu it's up to you oba mulidde oba temulidde. Nze mbadde nsaba. Kyenkubuuza muzeeyi kiri kimu. Sebo. Alemereddwa. Mbadde nsaba mpuliza taata. If it is possible okuwa omukyalo ono something little owa baana not ye nga ye ngamba wamba waki ekyakulya nga kibawangaani taata waabwe toli taata waabwe ogambe oli taata waabwe siba kiri abakwata bale uliriza saagala kumenya lulimi ate saagala kwogera bingi okitegeera. Sebo. Oyo yennyini ogwoli naye mubuuze nti taata waabwe akola mulimo ki alyoka ayogere ku by'okumuwa. Sijja kumuwa ayogere nti nkola mulimo bwe gutinze nagwa n'eddalu sirina ssente. Wagwa eddalu? Siri mulamu. Olina ebbaluwa y'obutabika? Ebbaluwa byonna mbirina. Sure. Waliwo omuzeeyi ne byesayagala kuwulira. Naye yaŋŋamba nti olina omukyalo omulala gwomuteeka mu maka ge mwe yali. Agaani? Agage mwe yabeeranga. Kale. Bwe kiri? Ndowooza omuwulidde kiki obadde omubuuziza kitidde okukiddamu ekiriwa kino ky'omugambye eky'endagaano olaba ekitwa kyonna kinyina omusirikale omu gwe nali ntungira wano yunifoomu n'enkimunyumizaako n'angamba ekyamazima oyo nga twagenze eggamba nti tumukwata kumusiba awoleza mula tetumukiriza kuwoleza wabweru ennaku zino mubeera ku mawulire muwulira
omwana bamwokeza simanya nga bamukubya akakumbi simanya bakoze batya bubiwulira batta abaana abakazi nengamba nti okunzitira omwana nga sinnafa ne mugamba omwana mujjewo muwe maama omuddize mukadde kakati nze mbadde ngamba bwe nti tulindeko taamu etandike omugabe mpa school fees z'omwana bw'agaana kati oleka omugambe nti emisawo gyakugulako ngenda gittula buto ngenda kugulako omusango negye ebinaggwera gw'omanyi kale beera bulungi nange kankolewo kaawo naye abasajja naffe oluusi oba storage ime obajja kukuba bakuyiwa amannyo tokigeza agambye ekiboko y'obukulu ogimanyi ggwe anko nze kyova olaba nkeera mu jimu I will kill someone's son aligezaako okunkuba ime bajja kukuba kuyiwa amannyo ebya jimu byogamba olimba kale zafe muwulidde Tessa okyogera kochi omwamagezi ky'omukyala omwami mwamagezi ki akola atya kuba omukyala ye yagamba okuleka omwana we eri muw'omujjawe nenge gyayitamu ng'azaala abaana nti ali nnungi so mumwe ku magezi akoze atya omwami mumuwulidde omukyala mumuwulidde afande mumuwulidde kale bali ku layini alo afande waffe taata njikola amanya nze haji kasoera atudde nkakuwa ye mukulu wange kakati okubiranga bwe mpulidde omusajja omukyala gye yatugambye nti omusajja n'obukubibukubi mulamu muzibu ebyo eyitamu yagwako ku ddalu kakati ekyetaaga aligireko ku poliisi tukulimba oyo tatuula agende amuwaabiremba obuyinza njogera ekitaga kiraga nti nasolabirira abaana tutusobola taddira abaana kubatwala eri wa mujjawe abaana tubalabi bangi nnyo nga babonaabona nga bali kubajja bamaama abo ye naye amulagire ng'ali naye bw'alituuka myaka egy'obukulu ali mumuweereza haja tuwunenesikirenge hajikatu nkali munange mwana yeze kenyini muwulidde yeefuuka omwami oyo amanya jati namponywa ne kabowa enyabo naye bw'asobola okuzaala n'okulabirira asobola muwulidde yesuula ebyekisiru yesudde eddalu era nze mbadde nga nti omukyalo oyo nange tatuula kubanga kyova olaba nti oluvannyuma mukaddiwamu abasajja oyagala abaana bakuyambe naye nga bakutuunya ekyamuli nga baga omwana oyo omugagga mwana wawe naye nga tagana kusemberera yakituufu ddala olw'embeera z'oba omuyisizaamu omukyala asitukiremu alaba abaana be nga basoma tuloko oyo omulalu amukwata n'obuyinza nsigadde nakya tinaponyegabo kale munnange yagwa eddalu omusajja bw'agambye alo Jingo yesebo nze kanyike ndi butiikwa kiboko ye nze emboozi z'abo ababiri nziwulidde naye Jingo buli mbuzi ku nkondo yaayo mpulira era omwana asaawe n'awunzika wa musajja ayetikkula omugugu abazze ewa taata waabwe kale munnange alo Jingo wangi webale kuweereza kale munnange ono kasula w'ekibirizi bamunanika naye nga nsinze wanene makinero kuli ku bbuca ye abasajja kati twalema naffe omusajja yesudde eddalu okimanyi nti kati mulalu wa ddala elege abasajja twekaza Koko nsambagala ku Beat Farmer ekinta buli ky'omuziki ekisinga Beat Farmer ekinta buli ky'omuziki ekisinga